Deputy Speaker, Secretary General of NRM Party, the MPs who are around, Vice Chairman PRU, Michael Toyota, the people from Zimbabwe, especially Mawogola North. Thank you so much for coming from Zimbabwe up to Kampala. Abana Zimbabwe abari wano mbasaba muyimireko, just muyimirire. Right Honorable Deputy Speaker, this is Zimbabwe people. Mbasaba mtule nsaba RDC wange we Zimbabwe wari ayimirire. RDC afurumye. I think ndabyeko wano the returning officer of the district of Zimbabwe and deputy bachariwo njala kubebazawo bebandangirira. Thank you so much. I will keep mixing Uganda and English because of my people from Zimbabwe. Abana Zimbabwe lero sawa birineda chikana nalayide Deputy Speaker, yakwa ka story katono Zimbabwe. Twagenda mu Kalulu nari twali abantu musanvu. Nende was a competition yari ku wakati w'abantu babiri. 3 weeks to election, omuyaga mantakaru sigenda tebagenda kakuba. Gwe nari mvuganya naye 3 weeks zatuuka akarunetika kuba nagamba sigenda kawangula nenkawangula nagamba tubagenda kundangirira kumacha sawa zari nyane bandangirira. Kati last Saturday ku radio yagambye sigenda kulayira sawa birineda chikana nalayide. Nagamba nti yeroya ate roya wa amani omusango mu Parliament ngenda kumalamu emyezi 6 naye ndowooza ekizibu kyalina atamanyi gwe yayisimba naye. Achalota era tugenda mukota ate ngenda kumwangula abana Zimbabwe mberewe bakaka mukwecho. Abana Zimbabwe njala kwebaza mwebale kumpereza Kalulu okusinga abana Mawogola mwebale ddala. Okulayira kwa leero kubadde kwammwe
sikwanga. Nga muzeyi ka Buganda n'abalala boogedde, akalulu kano nkanoonyeza ebbanga. Maze emyaka close ku myaka 8 nga anoonya akalulu. So n'olwekyo mwebale okusalo ne mumpa akalulu, ate njagala mbakakase nti tugenda kukolera wamu. Waliwo abangi abalowooza nti abo abatampagira ngenda kulwana nabo. Chairman Chuchu gendo bagambe nti nze entalo siziriimu, baveeyo bajje tukole, ate tukolere eggwanga lyaffe, tukolere Ssembabule yaffe. Njala kwebaza ba MPs mwenna abaze wano n'abalala abagenze. Ssembabule leero mbadde nga mumpita honorable naye nga siri honorable, naye leero ndi honorable forever mpaka. Naye ebbanga lyemaze waliwo bamemba ba Parliament bembadde nga simanyi, bendabye nga mwakamala okumpa akalulu. Naye at least over 20 MPs babadde wano, abalala mbalabye nga bagenda, abalala bakyali wano. Mwebale okunjagala, all members of Parliament abali wano, mwebale. Ngenda kwebaza Right Honorable Secretary General Richard Todong. Oyo abana Ssembabule, omukyala oyo gwe mulaba ku side ye mukyala we ate muwala wange, naye nga tanamumanya yali mukwano gwange. Kati obuzadde bwenyina naye essaawa eno si bwa muwala, buli omukwano omuki. So Richard, thank you so much for standing with me in everything. Thank you so much. I want to thank the Deputy Speaker, Tayewa Thomas. In 2006, enkumi bbiri mu mukaaga naye simba ku kalulu ka UC Western Region mu primaries ne bansinga. Era ne leero waliwo omukwano gwange simanyi oba akyali wano, Arnold Katwesigi. Is he around? Arnold Kaju. Nagenda n'oyo mukwano gwange Arnold okunoonya akalulu mbalala ne bansinga. Kati Arnold ne mugamba togezaako n'oyogera obululu bw'enzijeeyo gwe sirika. Twakuuma ekyama kyaffe n'eleero tewalwamu obululu bwe najja embalala mu yusi. Naye bwe twava mu kalulu mu general election, Tayewa on Deputy Speaker najja nayesimbawo nga ku tiketi ya FDC, n'avuganya n'owa NRM. Nange nasibya ebyange nengenda mabega wa Tayewa nemuwagira, naye ekizibu ne batusinga babiri. Honorable Tayewa agamba nti baatubba, naye ekituufu baatusinga. Ne President n'abeera concerned n'abuuza ku lwaki mpagira wa FDC. Ne mugamba oyo mukwano gwange nali mumanyi okuva Makerere, ne mukwano gwa formula bamuyita Bruce, naye kati member wa Parliament. So
Right Honorable njagala kwebaza. Thank you so much for standing with me in everything. Okuvoro twasigala nga tuli wamu up to today. So thank you so much. Njagala kwebaza baganda bange benzaalibwa nabo. N'abalanga wali muka Buganda, Chairman Toyota, Chairman Nzeire, Miriam, n'abalala. Abanasembale mwenna ndowooza abo mbamanyi. Babeera nange mu kalulu kali akaasooka, nakano akawedde mbane naki nabo. Mwebale. Ente nyina ntono, at least buli omu ono nambadde nga amuwa ente nga 10 kubanga 40% gye nafuna mu kalulu contribution yaabwe. So thank you so much. I want to thank my wife, Agasa, for also standing with me in everything. Abanasemba Rondo, mukimanye engeri gye yabafumbira buli lunaku. Thank you so much. Waliwo balamu bange omutaliiwo naye omuwaali. Hope Nzeire ne mukyala Toyota taliiwo naye mukyala Nzeire waali. Mwebale nnyo okubeera nange okunoonyeza akalulu, okuyamba Agasa in everything. In a special way, I want to thank my friend, same time my best man, General Chanda. General Chanda is a general, you can stand up. Oyo mukwano gwange since 2000 I think 1 yafuuka mukwano gwange, musirikale munamaje, yafuuka best man wange. Leero avudde gyakolera ene Bulaaya n'alinnya Enyonyi to attend this function. Thank you so much. I want to thank my brother Kalambasi. Oyo naye tuvudde wala. Is my brother. Tutambudde buli kimu ntambudde naye. I want to thank my brother Emma Kandwanaho. Emma yimirira. Thank you so much. Emma Kandwanaho akalulu akaasooka yatunda ente 3 ze zaaba kuba akalulu. Mwabali wano ennaku ezo abaali bawagira oludda luli. Primaries nabakuba akalulu. Emma yali supporter wange asinga. Thank you so much. Afiiddwa omwana w'ennaku zino naye Mukama ajja kutukuuma. Abana Mawogola bansabye nti bamemba ba Parliament abali wano muyimirireko babalabe abakyaliko. Abamawulire mudde no basooke babalabe. Mudde side 1. Ono asooka ye Honorable Kadeti. Ono wawa nono. Honorable Kadeti ava Eribirizi eriye Bushenyi. Adako ye Honorable Kazwenje ava Nyabusozi. Adako mukyala Honorable Gurania ava Mubende na ate Narongo.
ava Mbende. Honorable Didan Mubanjizi ava Ebuwekura naye Mubende eyo. Honorable Kangwaje ava Isingiro Bukanga. Honorable Rwashande wewa Fesembabule. Aha. Honorable Fadil ava Kapchorwa. Kapchora manyiyo. Bajita Tingeri. Aha. Kapchorwa eyo. Honorable Moreka Mukama ava Kazo. Umane MP Kazo. Ono ava wana wakiso ne ye member wa Parliament waba abaina ko buremu ero laba bamukoera sign tayogera na ye member wa Parliament bamuita Robert. Honorable Katshabe Murwana wafe kuve Gomba sorry Bukoma Nsimbi ye woman MP. Sylvia yava Gomba muchamuwagira. Aha. Honorable Juliet Nyamatama avarakai woman MP. Honorable Rus avachiruhura ye woman MP. Waro muganda wange wano bamuita Nsegumire ava Mityana naye mutabure ngafe. Honorable Katesumbwa ava Shema naye mutabure. Waliyo Honorable Rwakajara ate member wa Seke. Ono muntu mukuru wano yakwira abakozi mwenna bakaishanyu bani baba mutoreine yono. Aha. Member wa Parliament naye. Nyina wo group ya batabani bange atenga mkwano jange ngabakulembedwe Kamuntu Sidini Kato Mugisha Kadogo mwena muyimirewe muri Hussein ariwo. Aha. Muno ofutege musigarenga muyimide Tito ariwa Tito oyo bamuwabira naye ne mukaruya ngatalimu mutabano wange ne bamuwabira bamuteka okusoyinga era genda kusoyinga avidafuto gende mukoto okuza naye yali ngatali mukaruru okutegera nturoya wafizigamba ku baroya bona naye royo oli ndoza warwe kyamulema tabimanyi abo njala kubebaza kubanga mwenna mbamanyabo mwabeera nabo ebanga dene mwebale era nja kubeera namwe forever. Katabana semba bure kyensemba nakyo guno omukoro nagukoze nembayita nempita abatono nnyo okubeera nange okulya ekyegulo wamu n'abakulu bano naye mu mwezi gumu ngenda kubakolera omukoro ekijjuro tulye wamu nga Mawogola North era ngenda kujja ekirala njagala mugende mugamba abantu ntu guno omwaka waliwo abadde bagamba nti sikwata simu okuva enkya nalina birthday ankubire ngenda kukwata nabagamba nti mbadde mu kiwumulo kumala emyaka 9 esimu nazivaako ezamwe era yo nasoko gye wano ab'emitima bamanyoona okusinga naye kati ebizu bw'obanga tonfunye noonya esimu ya yona wuuno wano
naye kati akasimu ngenda kakwata nobwe zibeera saawa mwenda gw'ekiro. Njagala okuva ku Lwokubiri kubanga Mande tulina Parliament bwenjivaamu nzija Sembabule, njagala tutandike enguudo zaffe kubanga zonna zaafudde. Era guno omwaka temuwoogera kintu kyonna. Nze ne chairman wa district mutubuuze enguudo zaki za Mawogola North. Tusooke tufe nazo ezo zikole ki zitereere. Naye ebyo byonna nja kubyogera nga tuli Sembabule. So nja kusaba bakansala bange aba district abali wano. Keishanyo atoda olagawo jangu mbagala wano bana abantu babalabe. Bakansala aba district Right Honorable Deputy Speaker, bana abantu bonna nsobola mbalikoganizinga amanya gaabwe n'amagombolola because mbadde nabo for a long time. Kati walimu abalwasande ndowooza balinga basatu abavaalu emiyaga emikono waggulu. They are 4. The rest are from Mawogola North. So bonna bano abangi abali wano era all of them banoonyeza akalulu. Keishanyo wareeba lwakazala kale mwagala naye obudde bugenze ebyokwogera mbireke naye encha mwina akalulu kwosa encha naye encha mbagala nja kwogera ne Mwojo to coordinate all of you ne bills nja kubagamba how we can meet tomorrow. Kale mwebale ddala. Yeah. Last I want to recognize the presence of my friend Pastor Bujingo and Ambassador Tipelu. Honorable Ambassador, thank you. Now, I think Right Honorable Deputy Speaker want to leave. Rwakezi antamuka ananga ngumushabira karuru. Members of Parliament abari wano. Mbasaba karuru ka Honorable Fred Rwakezi. Abamwagire mkono waggulu. Nzogwange je guli wuyawo. Didani chichinga toyogera. Omwagira. MPs abaru wana bawagira Rwakezi mkono waggulu. Juliet. Sylvia chichi. Sylvia bobo yaganja kufuka mukyala nzije nkwesimbeko. Waliwo Deputy Speaker omanyinze business yange ya kusima gold. Nze nsima gold era nsegumira abimanyi. Yangambye alina mutakali era ngenda kumurumba. So simanye abantu banga bembende mwazze ekasande eri mu Kirombe. We muri nenda byo ali katubiriye byakalo byawode kati nzija stand keka business sichecho.
retired naye kati sinaba kumuyita honorable kubanga tanaba kurayira nze kati esaawa eno ndi honorable akyali elect so esaawa eno bw'abanga tatuuse ku Lwokutaano asigala nga tumuyita elect tumuyita ki nsegumire no man's land. I want to recognize my friend retired Lieutenant General Honorable Tumukunde. Wenayo mukwano gwange okuva dda naye bwe tunagenda Sembabule abangi balina emikolo Parliament yonna egenda kubeera Sembabule mugenda kugiraba. Njala kwebaza waliwo omulamu wange Merabu oyo musajja gwe boogeddeko Kikere yasooka okuntwala Sembabule eyanguyira ettaka naye Mukama n'amujambula mu bwensi naye omukyala waali era ali wano naye webale okujja wano muna Sembabule. So mwebale mwenna abali wano ndowooza esaawa eno kampite Right Honorable Deputy Speaker ayogere then ayina gy'alaga. Mukama abeere nammwe.